Mu ggulire lino tetugenda kwoleka muzadde yenna yadde okwasanguza essomero lyonna olw'abazadde betwogeddeko nabo okutya okuleetera abaana baabwe emiteeru gye basomera. Abazadde bano batumenyedde ebyetaago bye baasabiddwa ku masomero gye baatutta abaana baabwe kyokka nga baabisasudde lwa nnaakola ntya. Registration baatuggyako emitwalo 10 buli mwana, development fee nejja emitwalo 5. Registration abamu bansaba mitwalo 7 aliko bbeeyi layisi yansaba mitwalo 5. Waliwo omuzadde atugambye nti yafunye ne kanzunzu essomero bwe lyatuuse n'okumusaba ensimbi ez'okusiga mu ssako y'abasomesa. Ssako fee emitwalo 2 kyanyiiziza era kinyiiza era kijja kunyiiriza ddala ebbanga ly'ennaamala ku ssomero eryo. Emirundi emeka for example ffe tulina we tukola twali tugambye ani okutusasulira ssako eba gurupu mwe mwennyini mwekolamu omulimu ne mutandika okwesasulira ssente zammwe. Omuzadde omulala atutegeezezza nga bwe yazunze mu masomero gonna ebyetaago ne bigamulemesa. 1 litre of sanitizer ne bansaba kale ne uniform yennyini. Uniform nagenda ku ssomero limu nga uniform ya mitwalo 21. Rimu twabimanyira somehow kuba basaba rimu naye ate kuno bagenzeeko some extra mile ne basaba ne cartridge. Baza n'otusaba ne tona tomanya in future. Abazadde beewuunya ab'obuyinza abakkiriza amasomero okuggulwawo nga tegalina bintu nga library ne gaagala abazadde gazibateerewo. Library fee baatusaba emitwalo 3. Weebuuza essomero we bali wa license nga terisobola na kweteerawo library yaalyo. Ffe abazadde nga ffe tulina okusonda ate ssente za library ogizimba. Balumiriza nti waliwo n'ebintu abaana baabwe bye bandisobodde okuba nabyo mu mpeka okugeza ng'ebitabo by'eddiini ebyabasabiddwa ku ssomero erimu kyokka ng'essomero likalambira nti libyagala mu nsimbi emitwalo 2.5. Nze ndi mukaayanyi mwana watu ku kyesente nze nabagambye nti nze yasaluna eyange njirina ewaka era nja gimusimba egyebiri ekitundu tegijja kugenda. N'ekisinga okubaluma kwe kuba nti ensimbi ze basasula ezimu beebuuza kye zikola nga tebakiraba ekiragira ddala nti ziba za kunyuunyunta muzadde. Ogenda ne musasula development fee n'okumawo nga essomero nga walireka w'olisanze. Bino nno bye biviiriddeko abalwanirizi b'ebyenjigiriza ne bannamateeka okuli Aboneka Michael ne Andrew Kalamagi okuddukira mu kkooti nga baagala eragire minisita w'ebyenjigiriza akozese obuyinza obumuweebwa mu tteeka ly'eby'enjigiriza mu Uganda alambike ebisale by'amasomero. Government oba state ya Uganda teyavaayo kuteekawo kubeera in charge of education kubeera nga yeevunaanyizibwa ku by'okusoma neerekerereza buli ayagala okutandikawo essomero alitandikewo. Bannamateeka bano baliko n'ebbago lye baagala okwagazisa ababaka mu paalamenti balyanje erinaakugira abatandikawo amasomero okugafuula ekyamaguzi ekikola amagoba. Balina enteekateeka gye beetegese okwanjulira abakulira ebyenjigiriza n'ababaka ku ngeri y'okubalamu ensimbi ezisaanidde okuggyibwa ku buli muyizi ku buli ddaala. Ekisooka tubuuza nti mu classroom awo kiki omwana kye yeetaaga okusoma. Tubaze bokisi za chalk awandika ennoni. Tufubye okwogerako n'abaminisitule y'ebyenjigiriza ku nsonga eno kyokka ne kitasoboka. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.